Mawulire si malungi wano mu ggwanga lya Bahrain neera bannayuganda abalala babiri bafudde. Tambuza vidiyo etuuke ku bafamire zaabwe bagambe nti bannange Isaac ne Julius batuvudde ku maaso olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa 8 essaawa zibadde za kumakya. Basajja battu bavudde mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okufuna accident etabalekedde bulamu, accident ennene ddala. Emmotoka nga bw'ogiraba awo eweddewo. Driver abadde abavuga ali mu ddwaliro, tetumanyi oba anaawona oba taawone, ye abadde munnakenya. Naye nga bo baganda bafe abannayuganda, Katonda abatututteko. Bannange ekigenda mu maaso kirala, kitabuse. Ne muganda waffe Ssaalongo omubiri gwe tegunaakuddizibwa Uganda, tewanayitadde wiiki 2 oba ewiiki, tewanayita na wiiki. Ne bannaffe abalala abafudde wano mu ggwanga lya Bahrain, babiri babadde mu security company emu. Accident ebayodde ku makya. Bambi tegeeza oyina owa family ali eyo obagambe nti Julius ne Isaac bwe batyo Katonda bw'abatutte bafunye accident tebasobodde kuwona. Bano eki ekigenda mu maaso? Twesabire, twongere okwesabira. Enkyayinza okuba ggwe, enkyayinza okuba nze, kuba nabo bennyini babaddewo nga tusaasira omugenzi Ssaalongo. Kati obudde buno betugamba nti rest in peace. Bannange obulamu butono nnyo bwe buti. Bahrain simanyi naye Katonda atusaasire, Katonda atuyambe. Naye kye tuliko saala zokka. Muwumule mirembe Julius. Imagine n'ogenda ku kyeyo okunoonya ssente naye ate n'okomezebwawo mu keesi y'abafu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abannayuganda babiri nga bano basajja bafiridde mu ggwanga erya Bahrain. Katungulu mbeera nkusazeeko. Abannayuganda bano bafudde, bafiridde mu kabenje. Babadde bakola nga ba security guard, ng'era kampuni gye bakolamu bagita Solution Security Services. Omu ku bannayuganda bano ategereseeko erya Isaac, bambi bafudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Gwakubamu akafaananyi wava Uganda wano n'ogenda emitalo w'amayanja, imagine mu ddungu mu musana ogw'ekitalo n'ogamba kanwane obulamu ne famire yange bikyuke, naye okufa ne kukusanga ate gye wagenda okunoonya ssente. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Famire z'abantu bano twongera okubasindikira essaala n'obubaka obubagumyagumya. Bannange si byangu ennaku zino abaana ku kyeyo bafa, oba kiki, oba sizoni yakufa, oba sizoni. Bannange wonna wooli saba Katonda protection, kubanga bannange okufa kususse ku kyeyo. Nga bw'omanyi nti buli we bukya ne buziba tomanya Katonda azaako ki. Kitalo nnyo eky'abaganda baffe bano ababadde bawangaalira mu nsi ya Bahrain. By the way, Bahrain nsi teri common, naye kano kalinga kazinga kali between Saudi Arabia ne Qatar. Bano abasajja ababiri oba bano abavubuka babadde bakola omulimu gwa security guard. Kati bakedde bagende bayiye ku ssente nga bw'omanyi omulimu ogwabatwala. Ne bafuna akamoloka we batyo babadde tebanaatuuka ne we balaga. We bafunidde akabenje moloka ne crash nga bubi nga bw'olaba bonna ne bafiirawo weba.